Abagoberera ku channel yaffe eno tubaaniriza nga leero mbaleetedde ekirime oba ekimera oba kye twandiyise. Kale tugendere awo ku kimera. Ekimera kino bakayita akatungulu gwe mukwano gwange agoberera channel yaffe eno. Ekimera kino kirimu ebirungo ebya antibacterial ekiyambako okuba nga kikuutira obuwuka bu bacteria obukutawaanya gwe mukwano gwange. Katungulu kano kasobola okuyambako ku nkuba y'omutima gwo, kasobola okuyambako ku magumba go, kakuyambako okubeera omulamu obulungi, kakuyambako gwe eri omulwadde wa sukaali. Nga oli mulwadde wa sukaali akatungulu kano ojja kuba okakozesa ku makya nga olubuto olukalu. Kisobola okukuyamba okuba nga kakuyambako obulungi ku mubiri gwo, kuba nali nkugambyeko nti kirungi okunywa amazzi agabuguma ku makya. Kulabika nga amazzi agabuguma ago gayambako ku bintu bingi oba n'okwewaza endwadde ennyingi mu mubiri. Naye kati ojja kuba okozesa katungulu kano ku makya, kalye nga ku makya kasaleesale bulungi nga saladizi. Okasale bulungi nga saladizi okalye ku makya, tokongeramu kirungo kyonna, kalye nga kakalu. Oba kakubemu juice omunywe nga ku makya nga tonnalya kintu kyonna ng'olubuto olukalu. Kisobola okuba nga obeera mulamu bulungi kuba nkugambye kasapootinga amagumba go okubeera amalamu, kasapootinga omutima gwo okubeera omulamu. Kalimu ebirungo bya antibacterial ebijja okuyambako okubeera omulamu. Kajja kuyambako gwe eri omulwadde wa sukaali okuba nga kakontolinga bulungi sukaali wo mu mubiri, kubanga akola bulungi ky'oyagala obutakulwaza gwe mukwano gwange. Ayagadde okumanya ebisingako, ojja kuba nga weetaaza okumanya ebisinga, ojja kuba onoonyereza katungulu ako ebisinga katungulu ako bye kakola. Ng'ogoberera channel yaffe eno omanye akatungulu bye kasinga okukola, naye nga kirungi n'okalya ku makya gwe mukwano gwange agoberera channel yaffe eno. Kiba kirungi n'okozesa eddagala ng'omaze, oba kiba kirungi n'okozesa ekintu ng'omaze okonfaminga eri omusawo wo, okonfaminga n'akakasa nti ekintu ekyo toyina allergy gye kiri. Mukwano gwange gwe agoberera channel yaffe eno, sooka olabe omusawo singa kiba kigaanye okukolera nga bw'oyagala, oba sooka olabe omusawo akonfamingire nti toyina allergy eri kintu ekyo. Nakusaba osubscribinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe.